abatulaba bamikwano tubalamusizaako. Olwaleero tuzze n'omulamwa gwaffe ogw'abaana bawala abaagala ebirungi naye nga tebaagala kwekolerera. Abiyita ba Slay Queen mwagala ebyakabi naye nga temwagala kwekolerera. Tugenda kwogera ku bawala ebika ebyenjawulo. Manyi abawala tuli bangi n'abawala abanyirira abawala nti beegombesa omusajja alina bye yandiyagadde okubeera naye mu maka. Abawala abasinga tebaagala kukola banafu nnyo, tebaagala fumba n'ewaka wennyini. Tuzze okwogera ku bantu abafaananako ng'abo. Nze Pasemaya ne munnange Linda Nikiruta. Kakati ba mikwano olwaleero twagala twogere ku abo abawala abanyirira ennyo nga baagala ebirungi ebyamangu, baagala nnyo ssente z'amangu, baagala nnyo ebirungi ebyamangu naye nga temwagala kukola. Ate ne muvumirira abo abeekolera obulimo bwabwe obutonotono. Kale ne bwe baba tebakola butonotono gwe n'ogamba zisobola kukola kino sisobola kukola kino naye ng'ebirungi obyagala nga ssente ozaagala. Mukwano mukikola mutya, mubeerawo mutya, mufuna mutya ssente zammwe zisiba zi Brazilian ne muteekako enjala ez'akabi naye nga temulina ssente muzijja wamu. Ekyo kye twagala okumanya olwaleero era tuzze tubawabulemu mu kintu ekyo. Olaba bintu bingi. Waliyo nali tuddeko ewaka atulaba TV akalangu kayitawo ng'aba gamuwala agamba nze sisabiriza simanyi ssente simanyi oba tegula biki. Twaliwo abawala bangi naye kyewuunyisa nga nange mwendi mu bawala abaaliwo buli omu ng'agamba oba tasabiriza alekeyo. Naye nga wambi oli omuwala alina gundi gye yeetereddewo ssente yiyo. Abasajja balumya, abasajja batuyisa mu bintu ebikyamu olw'okuba nti no tolina ssente nekikuleetera n'okufuuka ekiwalawala. Ekirala Maya oli muwala mukozi. Tulaba nti ssente omuwala gye weekoledde banaye ssente ng'enneekolera enyuma. Mugamba ssente ey'obwerere enyuma naye ssente enneekolera enyuma ate kuwa amagezi. Kuba abasinga ba Slay Queen ng'obo batunuulidde either baba bamusuza either basula mu nnyumba bawala 8 oba bamika either asula mu basajja naye ng'anyirira enviiri asiba za bbeeyi, enjala abeera na za bbeeyi naye bamikwano mutandika okwekolerera muyikokola. Okubeera ng'oli muwala oli mulungi onyirira naye nga n'akayumba ak'emitwalo 10 kakulema okwesasulira, akayumba ak'emitwalo 3 naye omwana onyirira buli musajja akulabako ayagala abeere naawe ayagala akole ki naye nga musulanga migugu. Ate tebazaalayo ewoowe. Abawala ba Slay Queen bazaala wamuzaala wanolaba munne yeekolera akalimu ke n'omuzaala wa nze sobola kukola bwentyo, nze sobola kubeera modo, nze sobola kuzanya biki kukola ki kubeera mu nnyimba kwemuula. Oyo gwolaba ku TV nga yeemuula mu luyimba aba ali mukola at the end of the day agenda afuna ssente yiye nga yiye ate nga takakwalukanye. Munange ekyo kyeŋŋamba abaana kati olaba abawala abasinga tubeerawo kuba nange njogera nga mwendye osobola obeerawo nga mutuufu wadde omukyalo yayagambye era bantu tulina okukola oba ki waliyo ebintu bye sitasobola kukwata nti kankole naye weezuule sooka weenoonya omanye nti kiki kye nsobola okukola nina kitone eki kuba ffenna Katonda alina kiratuwa kye tusobola. Bw'oba weeraba nti tosobola kale genda otandike kuwa abantu magezi oba kyekitone ekyo weruba lugambo genda ku TV osaba otandika oddukola. Weezuule okole mukwano mulekerawo okuyisaamu amaaso emirimu gy'abannammwe mwenoonyeze ku mirimu bikolwe. Bannaye omuwala yeyeekolerera, omuwala alina keyeeterawo, omuwala anyuma oyo ate oba oweebwa ekitiibwa munnaye naye ne wonikoma okunyirira otya osiga ebiziga eby'essente zikya osiba enviiri ez'essente zikya oba toweebwa respect. Omuntu aba takuwa respect. Kyokola ababakolana ne babakozesaako obukozesa bya just ne wawunya omusajja waki awasizza omukazi mubawulire eyo n'agamba awasa otya omukazi afaanana bw'atyo omukazi talina kyansinga bebi naawe onyirira kuba weefaako naye n'oyo omukazi ng'asazeewo okukola byokola naye aba ajja kunyirira. Naye olowooza waki omusajja aba alondawo oyo omukazi gw'oyita faaji gw'oyita biki. Abawala gye bali nga mulungi anyirira naye nga kyakeroke wadde twagala onyirira twagala okufaanana tutya naye tubeereko ngera abaana abawala kuba of course omwana omuwala yawukana ku mwana omwezi naye okere otandika okukola makeup otandika okukola buli kimu naye nga n'obuliri toyazeewo osula tolongoosezzaako tosobola fumba omusajja buli kaseera oba boyfriend yakukyazizza emmere mugitumya mu restaurant. Nze waliwo abaana be neewuunya abaana abawala
sikola emirimu n'ateekako enjala mbasanga nnyo ne ziyitamu bwe ziti ne weebuuza mu butuufu nga talina nangeri gy'asobola naaba kutukula talina ngeri gy'akolamu mirimu kyokka weewuunye nga bamusuza wosula obeerawo otya abawala basire kwini mweddeko muyige okukola abasajja bakoowa abakazi ababamenya gwe buli lw'obulibeeraawo nga n'ekyetaagisa omukazi okyekolera ng'okisaba busabi buli lunaku n'osaba ez'emmere ng'omukyalo omufumbo ng'olaba n'abafumbo beekolerera ennaku zino abakazi abafumbo ennaku zino bakola they earn their money whereby kati mu biseera bino omanyi lwaki amaka gasinga gakyankalanye nnyo because abakazi abasinga tebaagala kukola naye singa obadde okola omwami akasente we kandi muggwereddeko bw'atulist oba osobola okwongerezaako ate ekiri ku basibe queen obafe abawala abato ekizibu ekiriwo nti omuwala wayeenafuya mu buli kimu omuwala wanafuwa mu kintu kimu kimuleetera okunafuwa mu kintu ekirala abawala gye bali nga yeegayalirira naye nga akakawuta tekamulemako ekubako biki naye nga n'okunaaba omubiri gwe akyadde oba avuddebwa basajja bambi waliwo gayi mukwano gwange yayogera n'agamba omuwala omulaba akunyirira kola kindi tayagala kunaaba naye nga mutuufu buli kaseera omulaba okimanyi nze nina n'emikwano gyange waliwo omwana gwe mmanyi nga olunaku lwe namulaba nga talina makeup yali mulwadde ate we yabayi yakeera mangu n'amwekuba naye namugwako tannamwekuba naye nga w'omubuuza kikyalina nze njagala nnyo ssente banaye ssente maye ey'omukazi ssente yo gye weekoledde ebaamu ne values kale sente yenyuma ate omuntu yenna mukyala olaba buli musajja akukwana ennaku zino omukuba akusanze akubuuza okolawa omusajja okolawo banaye kiswaza era buli wobeera nga tolinawo okola olina engeri gy'owulira notandika temunaye n'otandika okumulimbalimba naye oba tomulimbye notandika tolina nakyamuka manyi badde nnoonya naye sinnafuna abawala mmwe abeeyita abakabi nga temukola kyoba omanyi oyinza oyita ku muntu ng'ataddewo akadaala ko oba atunda manda naye aba akusingira wala nnyo kuba the end of the day tagenda tawanya musajja nti omanyi nasangakozi omuwala ng'atunda manda alina n'omudaala naye ng'anya ayaka mbanyirira just maybe mulimu abataagala bwagazi kwefaako at the end of the day tagenda nyigira musajja olwokuba tamuwadde zaakaviiti naye n'abo abakozi banaye muyinga okwefaako omukyala yenna waliyo omukyala ng'akola naye omusajja ayagala atunule ku ki abakyala tulinga bimuli sosaa kudda awaka simanyi owunye butadde wakusiise simanyi otuyanye wedde omusajja asanyuke olina okuteerera kubeeramu omukyala nti olina okumanya obudde bwolina okwetegekeramu omuntu akulabe nga kituufu oli kimuli kyeyalonda ekituufu nnyo ebyo bye muddaawo nti gwe teweekolako mbw ate enviiri siba nviiri nze sikola ntya munnaaye omusajja aba ayagala ku kintu eky'enjawulo muyige okwefaako muyige okwerabirira naye mwebale ekolaba mikwano kubanga ate musingira wala mukola kyamakulu naye abawala abataagala kola mulekerawo okunyoma emirimu gy'abannammwe oddawo ogambe nti lwaki Niki akola kino lwaki Niki akola kino gwe maama agamba Niki akola kino gwokola ki olina ki kikyoyinza okulaga nti munno bagambe bambi kakozi osanga omuwala nga kusingira ddala emyaka naye ng'agamba lwaki gwe obeera mu vidiyo n'okola bwoti lwaki zibeeramu at the end of the day ngenda funa ssente zange bamanyira okweyongerezaako abo abawala babakozesa baba ogenda okusaba omulimu bakukozesa bagamba nti kiriyaza masti nti balina okukozesa bwe lwaki weteekamu nti olina okukozesebwa nabo babeereeyo babeera na bidirudiru bicaafucaafu babeera na ddakizi zaabwe ze bakola okufuna ssente ate nga nange ekyenyinza ogamba awulira nti toyagala kukola kale kozesa obwongo ofune ssente yiiya mu ngeri yo yonna bawaliyo omuntu naye kirabika nze ndowooza wali abantu nga katonda shuku yabatonda bota oba omugamba kola batakola yeetajja kukola naye kale kozesa obwongo beera nga bano abawala abafuna ssente eti ng'abantu nga bagagga kale nga bw'oyagala naye ng'omuntu yenna ayagala omuntu ng'abuvunanyizibwa disiti gayiwe bw'abanga yakuteekamu mulage nti olina obwongo muwe amagezi mu mirimu gye mu byakola so that akuwa ssente kuba omusajja buli wakusanga nga tokola abalaba tolina
kyogenda mwongereza at the end of the day agenda kubeerako naawe akuweeyo ku busente akulimbelimbe naye nga talina kyakutwala abasajja baagala nnyo ebibatwala mu maaso bw'alaba nti gundi akola gundi asobola okunnyongerako naye gwe obonaabeera awo olowooze nti buli kimu kirina kujjula ku soosi osanga omuwala ng'anyirira bitya tajjaako bukoyekoowe eva abeera ne meekaapu eva abeera n'enviri ez'akabi buli kimu naye nga omusanga kusimu buli kiseera anoonya mutwalo waganya okunsindikira kale ngenda babulookinga lwaki odda mu nkaayana z'abasajja emirimu gyegiri mugende mukole kuba ojja kugamba nti yes maya akola kuki akola ki bamukozesa naawe bakozesa kuba tolina gyojja ssente ate go gwe basinga okukozesa kale nze yes nyinza okuba nakusaba lumu ne bakozesa lumu naye gwe bakozesa buli kiseera naye oba oyagala kintu kya mitwalo ebiri balina okukozesa anti weetaaga ssente ate n'abasajja benakuzibu omusajja gweyita omugaga gweyita nti muntu ali awategeera gwe mugambe kasamanya nti tokola omugambe ate naddala kalantini netuyigiriza bingi omukubira n'omugala nnaisiina kino anti kati jangu osanga ewange oba nsanga ku hoteri eri oba kweri guest house naye nga omugambye ekizibu kya mitwalo ebiri ate kituufu ekiba kya mitwalo ebiri ojjagendayo akuwa emitwalo ebiri kuba gye wasatu naye ng'akuyise ku guest house asooka kukozese oba ku hoteri alyoka akuweebwa obusente naye oba munaakasenteko munnaawe ebyosobola kuddukako ebityo ebyo ebintu ebimu oba ogenda fuma bifume toba na desperate because abawala desperate tuletera okukolayiko tukozesa ebintu ebikyamu ebitakuba tebigasa noga ate naakolaki karantini ndowooza ebayigirize noonya omirimu oyinza okuba ogaba tosobola kukola mubala genda mabala g'ekampala olaba abaana abalungi abakusinga abagakolamu naye nga bakola bafuna sente zaabwe genda mbwa asharing bwovumirira mbuze zisobola kukola bwa asharing olaba abaana ekintu kyonna spacinga sooka okole wewe ozadde akaana akasooka gumiikirizaamu osooka okola byokoze empakala naye oli muzaala kumukumu ate oyagala ssente oyagala olabika obulungi empakanya nekino kye bagamba bazi nti sikiwakanya bw'oba obufumbo bw'olimu bulimu ssente naye empakanya kino kye bagamba nti kanzaalire omusajja simanya agumye omwana agumye waka agumye ati ajja kulekawo n'akaanako anti muli mu muzigo ajjako akulekera okalabirire agenda afuna omukazi omulala so munnaaye tozaala nga tekyetaagisa mukozese family planning temuddaawo mbw ate nze ejja kunkola ki ate nze nditya okuzaala buzaala ennaku zino tekulina makulu jjukira n'omusajja oyo ajja tunuulira abaana b'omuzaalidde mukazi gaawo we muli tasobola kubalabirira nkimuleetere okukyawa ennyo bambi munoonye emirimu mikole omanye nti nzadde naye just in case I can take care of my kid nze newuunya nnyo abaana abawala nina waliyo omuwala yandaga nti naali buzibu nti yazaala omwana omu omusajja amuyisa kuli akayumba yakekanisiza buli kimu omusajja alina n'omukazi ate yabyefiirako ayoza ngoyi naye ate nga ngamba tasobola zaala mwana omu ku kika olina ekikusumbuwa gwe mwenyini gwoli mukwebeezaawo ennyumba buli kimu kikulemye olinamutosobola nateekako njala nga lwaki simuzaala kale newemba wa myaka ana nga nina kamukalyokke kasambamu ate ayagala simanyi omwana agume mu kika muve mu bintu ebyo ebibafumba obwongo mulowooze ebintu ebibazimba agube mu kika nga gwamulabira bane mulowoozeeko ng'abazungu mulowooza lwaki abazungu bakulaakulana nnyo balowooleza waggulu naye gwe olw'okuzaala ozaale musajja olw'okuba biki olw'okuba biki sooka otunuulire kyekiddako yo oli muzaala aba oli mwana muto ozadde akaana kamu oli mukwongerako kyokka oli mukwongerera muli mu bizibu byerere ate osuubira omusajja simanyi omulala ono akuleseeyo ku baana babiri ate oyagala omulala gye n'obusibu obufuba n'obukadde bubannange tusaze n'abasajja be twagala okutwagaliramu awo nga bwe tuba tuli just kozese ku makezi kituufu bamikwano tweddeko twebereremu tutandika okukola tulekerawo okuvumirira emirimu gy'abannaffe tuyiyewo tusobola okukola guma siima omutima genda osaba emirimu ojja funa kuba bonna tebasobola kugaana ekintu kyonna ekyandikulemeseza okukola kyewale kola omukazi yenna eyekolerera anyuma bambi munoonye ku mirimu mukole mutandike okwebeezaawo waba wakolera waliwo obuntu omusajja bw'otaba na mbongo na musawo okimanyize mala simanyi ndi wenasema nasaba musajja ssente zanviiri nti njagala kusiba nviiri nze simanyi saba ssente za nviiri ng'omwana omuwala okitegeera si
kibi naye bwoba wekolera kale waliwo ebintu ebimu ng'olabaakalabya akafirika kali wali onakuba atodde mukube essimu ng'olina sente eziz'ogula buguzi ogula buguzi n'osaba kati oluusi oyinza okuba nga ogenda ku mulimu okukola kati ate osooke kuba simumpeereza sente ate okibeereko munaye empeereza ate biki n'omusajja gw'osabanga gw'owulira okitegeera ffenna tulina amagulu n'emikono tusobola okwekolera omusajja oyo gw'opikapika buli kiseera takuweereza n'omupika gw'ozirina omutama n'omuta yes oyinza ogamba ye azirina z'asaba oli okumuwa amangu nze kyenyinza ogamba abantu ffenna teri muntu atalina kyatasobola bw'oba weeraba nti tolina kyosobola sooka otuule wansi kakkana olowooze nnyo n'ekyo kikutwalira obudde obuwera okulowooza lowooza ki kyosobola oba osobola zinira mu vidiyo z'abantu oba osobola kola ki oba osobola zannya oba osobola bikisinga kyonna kyowulira noonya kyosobola okukola si mu bubuga mikwano naye ndowooza mutututte bulungi ndowooza mutegeddemu ku bye tubagambye naye nga mwebale kutulaba bamikwano subscribe like and comment nsigadde nze Linda Nikita ne Pasemaya buli atulabye ndi muyimbi era nsaba onlikinge o subscribing o sharing nkozesa Pasemaya ku YouTube ku Instagram ne ku Twitter Facebook nsaba mu pushing music wange era mugire okunjagala bingi bye mbaleetera bye bye